Bajagala nnyo wowe mama nze nange njagala nnyo yaye mama ababoda bajagala nnyo wabula muziki gyalida tegeze kulema ubagidigisa abakulu n'abato ssebo abaddugavu n'abazungu bagikyakala ne bwe abakyala abashuga mami abanyirivu ne bashuga dali bali abatemotyamotyala bag'omwenge bagula ebyennyanja ne bala ne bawomerwa olwo lumala okulya bonna ne beeyuna omuziki ne gutabuka nga nawe bw'oguwulira ngati Michael wale bakukuteko simba bakutabula nawe no zino okuva we are the number one and it's a bebe tubakakasa emiziki gya biiki tugitabula we are the number one boys in Entebbe that's the disco party mama bataxi bajagala nnyo abantu babonge abantu abawuliriza radio ya Ssaabasajja Kabaka Mugama Mutya bamutaki Micheal wakabi nzize wano tuwayemu ne wale badde ne kati nzize tunyumyemu tulabe kigenda mu maaso Bajagala nnyo wowe mama nze nange njagala nnyo yaye mama ababoda bajagala nnyo wabula muziki gyalida tegeze kulema ubagidigisa abakulu n'abato ssebo abaddugavu n'abazungu bagikyakala ne bwe abakyala abashuga mami abanyirivu ne bashuga dali bali abatemotyamotyala bag'omwenge bagula ebyennyanja ne bala ne bawomerwa olwo lumala okulya bonna ne beeyuna omuziki ne gutabuka nga nawe bw'oguwulira ngati Michael wale bakukuteko simba bakutabula nawe no zino okuva we are the number one and it's a bebe tubakakasa emiziki gya biiki tugitabula we are the number one boys in Entebbe that's the disco party mama bataxi bajagala nnyo wowe mama babaika bajagala nnyo ino lido tujagala nnyo bajagala nnyo genguwase bumusajja kyolina okukola oba olina mukyala w'omutwale ku omukyakaze buli lw'omukyakaze omukyala kwagala okufaala bamutwale ku lido beach ey'abakyakaze osooka omuwa ebbiira chipusi n'engege omukyala gyakula gw'omukwano gwa namaddala ze bwe natwalayo wange ekyambukako yanyumirwa nnyo buli kimu ekibeerayo ng'abazungu bazina n'abayindi bazina abaddugavu abalaba abavoleberi babaka olwo abanyumirwa okubuga era abalengera ddi yanyumirwa nnyo era nze ne musuubiza buli lwa mukaaga ne sande kasimuleka tubeera ku lido era nga tekyakalira katigo ekyolina okukola musajja ataze nawe wa sande ejja tomuleka mama wulira abantu abasinga bawulira oluyimba luno babuuzaako abantu abasinga bawuliriza oluyimba luno naye tebamanyi histori wa luyimba luno abawuliriza oluyimba luno banemwe bali kwagala luyimba luno abagala kumanya histori oluyimba katono nnyo osobola tukonerako tulina abavubuka abakyali abapya mu system ate abavubuka abakyali abato nga bawuliza emanduso abanyegadde muno eno sebo hiiti ekyali hiiti even up to now kitegeera ne bwengenda e Bulaaya ne bwengenda wa naddala be South Africa baagala nnyo oluyimba olwo ogenda e London Dubai balwagala nnyo South Sudan nawanne era balwagala naye nga isolo oluyimba olwo kiringa bonna oba nga oyagala kwebaza oba bakama abo nga bobadde wano ku CBS n'oyogera ku birungi bya CBS kakati bwewebaza bakama abo n'obakolera tuning oluyimba olwo kati nze saamanya nti oluyimba olwo ate lugenda fuuka problem kitegedde nagala kukola kayimba ka appreciatinga mukama wange walidde kuba yanzija wala kitegeera kati bwe nalukuba nemuwa surprise nga babosi bange bonna tebamanya nembawa surprise y'oluyimba ne balwagala nnyo era mukulu Samson Mwanguzi rest in peace yafaananyi Lido Beach yaŋŋamba nti Michael mbadde wano kulidde ebbanga ddene nga nkozesa ba DJ Belly ba Rastarobu naye tewali yali ankubye surprise nga gyonkubye so yasanyuka nnyo era nampa offer yokuba nti lwenkola ekivulu ku Lido Beach nze tebanzijako percentage nga gye bajjangako abalala abakolangawo ebivulu so nange nensanyuka nnyo ate n'ekirala nerunzibula nange amaaso nti okuyimba kulimu ssente ate okuyimba
kukola ki kuleeta emikwano n'ebirungi ebisinga obungi. Eyo tuni oba badde olina byeyogera byolowooza nti biri ku luyimba luno ebyo badde mbibyo info omutuufu omufunye. Kati nkuleeta ne kano buli luyimba lwengenda okuboogera zina kkiriza bubagana. Wanji gona Ataho Mike, ataho. Tiana Michael wandekera omwana ndieno nze kandaga. I didn't listen to me. Now what? Stop crying for me, girl. You understand? You don't know. Hey! Blessing. Wanji. Hey. Wandekera omwana ndieno nze kandaga. Chala mwewanika nnyo kulaba nze fanzi. Wakiri janguke wange Michael abo omwana. Naye Michael wandekera omwana ndieno nze kandaga. Hey! Fanzi. Wakiri janguke wange Michael abo omwana. Wale! Oh, never chala sinimba mwansobera. Kube kitufu temumanyi kye mwagala. Badde naawe sulimanga kwagala. Labate bw'ofunayo muniga nakusitula. Beera nawe akisimu ne bakukubira. Noyambala ndowooza ogenze kukola. Labate bwekusanga mu kabale kabalagala. Olina ejime oligwe batubikira mazima bwe nakulaba amagezi ne nkusalira. Kati ate yembulira kati ebigambo by'onjogerera Michael we yavuga ku benzi na njogera. Nalaira omukyala siri kudira leka wandekera omwana ndieno nzeka nze fanze wakiri janguke wange Michael abo omwana. Ebiseera ebyo Michael nga buli mutya. Ebiseera ebyo era byebyo ebiseera ebyo mwana. Ebiseera ebyo nebazannya omwana abantu abangoberedde abaze nga banfollowinga from Lido Beach way back from Britannia Lido Beach paka nakati wano wendi n'okwagala obuyimba bwange obwo omwana akayimba ako nako ate nako kalina history wako nako kalungi nnyo nako kandaza ebirungi bingi nnyo nako kandaza abawagizi kandaza emikwano kantambuza. Mwana mwebale nnyo kuba nti mwagala ennyimba za King Mike. Akayimba ako nno story wako eri bweti. Akayimba ako nga tukyali awo manyi nze nkuliddeawo ku Stella Najja Nankumbi. Era tumirako mama wange tava ku CBS kwali wali awo beti nkwagala nnyo mami. Nali ngenze ku poliisi wano Kibuye. Wano wansi Kibuye. Owulira? Genze kulaba ku mukwano gwange bali bamukutte. Owulira? Then nensanga ki waliwo office ya family affairs tegedde omukyala azze okuwabira omwana ensonga z'amaka tegedde kati nsanga bayomba awo boogera omukyala ayogera nga bowulira ebyo omwami bali bamuyita Fred ekitegedde Fred wandekera omwana kati omwami naye bwagamba ofisa awulirizako nga tabanatulakola statement ofisa awuliriza ono omukyala atandika mpola bintu byakudigida omwana alekewa nga bwowulira omwana nalekewa kagenda mukudigida okitegeera so nemanya nti ebintu ebyo bihappeninga mu daily life nengamba nti nina okuyimba ku kikyanumiriza muli nengamba nina okumekinga oluyimba luno kati nekola oluyimba olwo okitegedde nesimanya
oluyimba olwo lukwata ku mitima gy'abantu bangi nyera bebisiiba byapeninga so nafulumya oluyimba olwo abantu ne balwagala kubanga ekyanyambanga nze ennyimba zange nazisampolingiranga ku lido olumala okuva mu studio hypercom nsampolingira wali nga abantu tebannajja kuba twali ffe tuteekayo sound naye kati olimbanga bwe luba lulungi bagambirawo abantu abajja ne management akayimba kalungi nnyo nomala tojja kakubiramu mu bantu so olima ne ndukuba ku beach abantu ne balwagala nnyo era ne lido beach yanyambanga nnyo for promotion of my songs kati mba ndi ku beach awo nkuba owulira ne bajja ogayi najja omu ku basikaali nanga Michael waliwo omwami akuyita ali wabweru owulira nogamba ate nakoze nakoze ngamba mugamba gye omanyi oluvimbo lw'aba DJ headphones ndi ku mutwe mugamba gye kuba tolaba nti nkola kati omwami najja omwami yali mukulu ddala n'ebisumuluzo binajja kati kulido waliwo kakeji nga tolina kuyingira eri munda ku DJ box nayimirira wali nenzija nemugaba wange sebo nangamba nkwagalamu eddakiika 5 zokka nyamba sebo otegedde kati nendekera awo future headphones nengenda nemugoberera omwami nantuuza mu pajero wabweru awo pajero ziri ezedde ezo nangamba mwana gwe olina emyaka emeka kitegeera by then nali 23 24 natandika lido nga nkyali muto so nemugamba emyaka gyange nangamba nze ondaba ndi mwami mukulu era ondaba mbeera mukono owulira naye nawulidde oluyimba luno ku radio nembuuza niyayimba oluyimba luno ne baŋŋamba nti omwana omuvubuka akoleyo ku beach owulira naye nvuze emmotoka yange eno okujja wano size kudigida kuba olaba emyaka gyange wabula nzize okulabako n'okwebaza okyali mwana muto n'okwongera okuzzaamu amaanyi okulaga nti by'oyimba birimu amakulu era njagala oyongere oyimbe ennyimba ebwezi tezirina message ojja kufuna emikwano mingi era ojja kufuna n'abawagizi bangi omwami oyo yakwata emiliyoni ng'eri mu bbaasa emu bweti emiliyoni n'agifa ebiseera ebyo nga tufuna emitwalo 3 ng'omusaala weeks 2 bakuwa 15 weeks 2 15 yampe miliyoni nenzireyo munda wali notabuka gasikitegeera otegedde teyedda munda olwamala okumpa miliyoni nangamba oyimbidde ddala ku bulamu bwange oyimbidde ddala ku bintu ebigenda mu maaso mu bulamu bwange naye mukama katonda akongere obwongo okuyiiya ennyimba ezinyuma nampa miliyoni nawunga nenzireyo mu bokisi n'agenda samujjaako na namba saakola kinawunga nawuguka buugusi era kyejagala okubuuza mayi lwaki muva ku nnono kati engeri gye wakitegeera nti music bwati abantu bamwagala era abantu baliretinga nnyo naye lwaki mutuuka ekira ne muva ku nnono mmwe ng'abayimbi nti music akwata ku bantu in fact music akwata ku bantu mutera mumuvaako olwakuba simanyi osobola kitunyonyera mu katonyi ekintu ekyo kiva ku audience gyogenzeemu because oluyimba olwo lulungi owulira era nange ndwagala nnyo naye oyinza okugamba nti kati kangezeeko naku kino ekirala n'ekirala nekikola nogakangezeeko ku kino ekirala n'ekirala nekikola neweerabira kino nga tokyerabidde mu bubi naye ng'ogenze n'ekigenda mu maaso abantu kyebakola ki naye ate era kyova olaba era lukyali lwakabi era abantu bakolaga mbu kino Michael kyolina okukola ki kyolinaokolaagala ffe kyekola kyova olaba era kati mu alubamu yange eno empya komyewo n'ennyimba ezirina message otegedde nga bw'olaba message eyo egyawandikira omwana okulaga nti abantu bange saabeerabira era nkomyewo nziremu bawo omuziki omulungi okulaga nti nziramu nfune crowd eyo music akyalina amaanyi nga bwe yalina amaanyi we kati nti omuntu asobola okuva gy'avudde ewuwe n'asiima Michael kyakola wa music oluyimba lwayimba najja n'akuwa emiliyoni oba n'akuwa miliyoni n'akugulira emmotoka ate batuwa mmotoka batuwa mamotoka batuwa ente batuwa amagaali bakampa emmotoka era nebaza nnyo omwami gwe bayita Don Roni okitegedde kuba nti yampadde Range Rover okitegeera so ebyo byonna music yabikola ki yabireeta okitegedde so bantu bakyayagala nnyo music omuntu buli omuyimba ekimunyumira omuntu ajja ng'omuyimbidde ekintu ekimunyumira nayagala okuwa half eyobyobugagga bye ngaalabira ddala nti kyoyimbye kyekyo batuwanga kana kayimba no Michael kana wafunako motoka wafunako kakadde kana walinza kuba wafuna mukyala katulabe gwelabo tuseje kumaka kyoda wetonda nti ebyalo ebyokudigida katate kikuduguda gweleka kikudugudo kalyada kadada kuba ne bukola kiki wangi wandekera omwana neno nze kadaga
nze fanze wakiri janguke wange Micheal abo mwana wanchi wandekero mwana lyeno nze kandaga kano kati kano ko kaleeta ki Micheal kaleta mukyala okyali ku the big 89.2 CBS FM tulina King Micheal olwaleero agambye alina albamu nkiwuliddeko awo kale kwata oyagala nyweza banokela sina igwe mukyala gwe nnina kati era nkutumye na mmemu nasina kufuna nasoka nefuna omulokole komulokole mbutuzoke batukebere n'obuviiri bwe nnina buno mbusumulule alyoka atwale mu bakadde be anyanjule nayita mikwano gyange bajje bamperekere kolwagasiriva mutumule koyo tomusobole nze ja kupangira oli hajati owekiwatule abalokera sina baba bambiza bebuba nensigala banamniginaye omwami ali wano agambye ali South Korea bamwita Robin Micheal agambye papa oyo DJ King Micheal yeyanjagaza emmotoka ya Toyota Surf webale nnyo nze nagiyitanga na Safina akabadya Robin Micheal South Korea mwebale nnyo kuba nti muwuliriza kuva mu nsi zonna gye muli eno rediyo esinga kubanga olaba eno radio buli lwenjijjako wano result zefuna enkeera ziba z'amaanyi nnyo ne impact eba y'amaanyi nnyo era nange mpulira essanyu mpulira bulungi ennyimba empya abantu bagenda ziwulira wano bategere na ki kyendiko leero kati kano wafuna ki Micheal ate ako kantambuza nnyo ako kantambuza nnyo ensi nnyingi kwega abantu nga bakaagala nendala baalinga bazaagala naye ate kano kansukkako kyanjawulo ki kyali mu luyimba luno Micheal nange mutuufu kannyumira Laida nnyo webale ate olaba nga kakunyumira ate n'abala omanyi munnaye kankubuulire abantu ekisinga obbagaza ennyimba zange I sing reality nyimba ku bintu ebikwata ku bantu nyimba ebintu ebiriyo mu bantu sirimba kwega nyimba ebintu nga bibyo omuntu ogenda oyimba nti hajati yagamba nti ayagala mukomole ogenda okulaba eddala nga tera hajati ogenda nga toli mukomole tino namulekera omwana tino sina najemera tino nekulidde wansalayo kwata nyweza kwata oyagala nyweza banokera sina nakoma Micheal okunywa enjagamisa kyeyagigobako ndakawuliddeko okapafominga twali ku Vipers nengwe tegeeza ate lwaki nedda atukolemu bwe tulabe kanoko kaleeta ki kano kaleeta ki Nambaleide obambichana onyirira kufa kyenva ngusumuwa olukedde era nsaba nzito olunaku ontwale mu bazadde bo ekyo bekigaana kale kandaba ono muganda wo naye olumya nnyo naawe mukogira gompe kyannyoka ekyo muko ngamba muko mukojira gompe mwanyoko nfa wachirinze nawe nkoko mukojira gompe mwanyoko nyamba simujuzenga one nja kukikuwa kuba omutima gwange gwaguwangula dda nemerima meri nja kugigula negalove kuba n'abasajja balimbalimba ne besoma nga be bakwabula sirikikola kuba sibe bankuza nze njagala tubeere nga tuli basanyufu nga buli wolaga sekse wale owaye ono bamuyita Pade Mukiibi agambye banange nze ndi Germantown ali mu Maryland state man USA bano ali mu America ono Maryland alaiko kati oyo ali ne bajjajja seeka balaga ba megadi kuba nti ennyimba zaffe muzuula mubeera ku radio eno lubogola man CBS kyakabi nnyo Heya ompe mwanyoko nyamba simu
Telling ya, I'm in love. Everything she need, I just poop on table. You run alright on a wagon, you tell your mommy. You run alright on a wagon, you tell your daddy. Me want to tell him no, I'm your only body. Who can run everything good day. Night and day, wanna make a shake a body. None of them wanna make you sexy, wine your body. I am the only one who make her sit down pan it, you know. Dancer. Papa bisa kusema kule ukambocha. Mukama Katonda wali omwagaza akyate mayi. Nze nga ndudde ne Mukama Katonda simuta achobola ebirungi binjiikira surprise zinjiikira bagamba buli lwotambula ne Mukama Katonda yamanyi gy'olaga yamanyi gy'ogenda yamanyi gye wava so papa Misaki newe yampita okola oluyimbo nze nasanga yakoze dda nampita okuteekamu naye yeewunya nnyo okulaba 15 minutes nali maze okuwanika ebigambo yakuyita yes yampita nanga Michael jangu wano kitegedde na kyenjiyiza wano mbadde nsaba owuliremu olabe so nafuluma studio nandeka nempulira genda okukomawo nga mpanda oluwanda kati wuliriza sikoperereza nali mukizikizane engombe eri weeva engombe eri ya ati kati yawulira nga mpanda ng'ekyalaani nga Mike Sadali Veku nga yali vibe ya studio akayimba kano Saba, nampulira, nanjatula, nankolako, nesada nendireka. Kalawe togwa mumanyi, togwa musubi, yansumulula, yali kusumulula, yongera kumusaba kubanga teyerabira. Ne baba papa imba. Papa imba. Sami sache akuba. Mobe. Naye akuba. Ate n'abantu bayinza okulowooza abantu lubalowooza nze nalowooza nga nti papa ngeri gyayimba eno ku bbandi bwajje newaffe tajja kusobola naye akubayo okuttayo obusi wali omanya agenda zigwamu mukambwe nnyo owulire papa Misaki Ssemakula gwe nze nanyiga ebiwundu byonna kati wuliriza sikupeleleza nali mukizikiza nenzikiriza nansikiriza nkujjukiza yamaliriza nga tatasaliriza nze mwebaza byankoledde bawagizi bange emikwano gyange aba Manchester United season ejyateke wale mwana nawe oli mubi muganda wange yaman kyakabi nnyo yaman ate kasoyogedde ku United oli Napoli ate fe abavira kozi wasala edira wadda Viper nzeeko kaliwa kwoyagala Michael Olira. Omanyi mwana wale yakwebaza nnyo papa tobalaba abantu abamu basinga baŋŋamba naye gwe lwaki buli interview gy'okola oyogera nnyo ku ragadi oyogera nnyo ku Misaki Ssemakula kati owulira ebigambo ng'ebyo oluyimba Mike Sadali Veeko Michael okulwana eŋŋumi giveeko by then twali tulwana nnyo ne Kamiliyoni nga buli saawa awulira kabalagala omanyi buli twalwananga buli lwe twekubanga ne Kamiliyoni buli lwe twekubanga ne Kamiliyoni kabalagala ebikondi bwe nazuukuka ngeri gye nali nga nsulayo makindi ku kkooti buli nazuukukanga nga nzikirira kalenda ate kalenda abo bapapa nga na adresi yaabwe naye kati nga papa agamba ng'ozimbye mugundi muveesi nemugambe ekyabaddewo kitegeera so naye okulwana singa mukuvaako Michael so kati eyo na vibe okujja mu studio
it's a reality okitegeera era mwebaza nnyo yambuulira era nakati akyambuulira thank you so much papa genda maaso n'omutima ogwo. Okay, ladies and gentlemen, tulina King Michael lunaku olwaleero kyali ku Manus of the Big 89.2 CBS FM. Wano twagadde ebbali zaako mu biseera bye ebikaddekadde ennyimba ezitubaleeta tugenda situkanga amazotu w'ennyimba z'essatu twagamba buli mugenyi atukyalira waneeno ku Night Radio obaako ne music gwe banyumirwa bonga ate babaako n'emboozi bayinza okuba nga batunyumiza ku nnyimba zino baboogerako era munzikirize mu kaseera kano akatono tutandike n'oluyimba Michael lwayinza okugamba nti luno mu nnyimba ezatu batandike na luno luyimba ki Michael? Njagala okuba oluyimba lwe bayita ekyama. Radio and Weasel? Radio and Weasel. Okay. Yeah. Lwaki? Soko olukube twogere after. Kale. Ladies and gentlemen, ekyama Radio and Weasel. Wulira gwe. Mpulira kiwulira ekinuma nawo kifiiringa kikyama tetwekumira ekyama Mama nabagala agamba atya kandabe wano kandabe agamba atya muganda wange Micheal Vincent agamba atya Kaliba agamba atya Salongo bya Ruhanga agamba atya muganda wange ono kandabe agamba atya Kauma Sitenda agamba atya muli bangi banani so many timu abaliko understand mobile kwanga mulize man so Fred ogamba otya muganda wange mutima abaliko bali kwanga muliza Mike waliwo omwami ali mu Copenhagen bamuyita MC Coban Denmark Denmark manyi agambye kwali agambye akwagala nnyo tell Michael I love him so much. Thank you so much. Love you too. Bampita Coban MC kyagabi nnyo mwana mwebale nya abantu be Denmark eyo mbagala nnyo wali mukwano gwange bamuyita Daxi bangi nnyo bali Denmark mukwano gyange. Okay, mpaka ndibakwagala nnyo nange mbagala nnyo ngenda bayisamu olukwakwaya wena bayisamu irotuwa nga album eni maze okuba nti out already. Ziremu mbakone mu dance around. Waliwo omulala bamuyita Makazei makanika naye agambye kwali ayakayimba kajjukira kayagala ennyo ye Beero lago onyonywe nyagala gesi mwana mwabala nnyo abawagizi bange mbalaba mukyaliwo mwana kyakabi nnyo nange sibasuuliridde era nabaleetedde ebyakabi ebigenda okututambuza this year next year another years. Kati Michael oluyimba mazoduzanya ekyama oluwulira oluyimba ne title yalwo ya kyama so oluyimba olwo ndwagala nnyo lwa nsonga nti njagala nnyo abayimbi tuyimba ebintu ebitubaako ebintu ebigwa ku bantu n'ebintu ebikola ki nekisinga obukulu mu luyimba olwo okuba nti ekyama kyasaasaana okitegedde it's not good ekyama okola ki okusaasaana so oluyimba olwo lwenduulira bwe nti mpulira mulinga kyali kibi nnyo Moze ne Wizo baali so disappointed okuba mbu ekyama kyakola ki kyasaasaana so nenkubiriza abantu mwongere nnyo okukuuma ebyama kuba bw'okuuma ekyama okitegeera oyongera okuba omwesigwa. Relationship yo ne radio mugenzi yali etya King Michael? Teyali mbi yali nnungi because relationship yatandikira nti nali nga tukyali awo ekabalagala bajjangawo okuyimba era omukwano gwange ne radio gwava ku baali balina sho gye balaga naye ng'emmotoka yaabwe tekola ki tesobola kupamba nayo ate nga nze nina saafu okitegedde yaffe Toyota saafu ne bajjawo ne bandiiramu bakakuba naku data bakayetongola nemba emmotoka ne bagenda ne bamala n'ennaku nga 3 mutuwa zaabwe ne bakomawo okitegeera so omukwano ne gutandikira awo kuba nali mbaagala era already before nga tebalina bakuva kamiliyoni so netuba nga tuli bamukwanira. Omwana nga ndibanange radio yakulako ne Mike akayimba balinayo akayimba ate n'ekirala omukwano gwaffe ne Moze radio nti oluyimba lwakiryoke awulira oluyimba lwakiri kitya Washington engoma yagikubira mu maka g'aba radio bampita era nebwowulira oluyimba waliwo omukyala bwe ngamba nti abakyala kiri kitya eyaddamu bamuyita Lilian Babazi
mukyala wa Moze Radio yali mulimba lwa kijokema kiri okitegeera because radio yali wa kungaidinga nga nzizaamu amaanyi Washington okitegeera so mukwano gwaliwo nga mungi awo akono kakulu mbadde sikamanyi leero oluyimba oluddako Michael oluyimba kirogamba oluyimba oluddako oluyimba lwa Sir Mathias Walukaga neyo mulondo w'ekyendera waliwo abawulira nti Walukaga imbye olwo nabo ne bajja engeri okuyimba kwaffe gye kutalimu interview ennaku erimu kubagayimba ku mwana wabula lwemusanga omanyi musajja waseno nnyo ate nze ndiwamanyiyo naye waliwo vibe gye tufula nga twesanze ntwogera ku by'omupiira ntwogera ku by'omuziki ntwogera ku bintu bingi nnyo so nkwagala nnyo Sir Mathias naye okuva lwatuula sebo ku ntebe yafuka wabbula sonoonyako nange ate ne bwenkunoonya sikulaba naye taata nyakunoonyako era sebo mbuulire Arsenal gye yamaliririza nange nkuwulire ekiddako olabikako omuntu ayagala ebyemizannyo nnyo omupiira ngumanyi era nsambira emunyonyi eyo oba oyagala ttiimu yaba waliwo omwami bamwita Saalongo byaruhanga agambye banange wali ndabira King Michael mugambe mwagala nnyo Saalongo nange nkwagala nnyo mwana we bali kubeerayo omwana omanyi mwana wali kituluma nnyo kati ngaffe abayimi naddala nga nze nali yagadde mmanye abawagizi bange bonna otegeere naye tekisoboka otegeera kisoboka Michael obadde ki oba kuŋŋaanya n'otekayo ekivu ngamba person naye mpulira nga waliwo osanga waliwo oyinza okuba nga ovuga mmotoka omwami n'asiba nga wakitiibwa otegeeragawo Michael tetusobola kujja mu bivulu byammwe tubalaba ku TV n'olaba nga akwagadde nnyo batuwala ddala ssente naddala makubo batuwa ebintu so baagala nnyo abawagizi bange mwenna gye muli man bakwasobola batukako kinoomu ono Fred Kaweesa agambye mwana wange omwana oyo ng'akuba amundabire nnyo mugambe taata Rich Talent akwagala nnyo era akutumidde webalinyo taata Rich Talent nange nkutumidde nnyo sebo waliwo omwami wano ali yangambi gyali naye naleka naye ali Denmark bamuyita Kenneth Magala esebo agambye Kenneth Magala Denmark ngenda basalako mwana ngenda basala nakubirako ku Peter Ntende naye ali Denmark waliwo Jibu ali Sweden awo waliwo Mero ali Netherland awo bapromota bange abali awo mwana mwenna waliwo DJ Ram ali Dubai awo mwana ngenda tugenda kuddamu tuze okusa ekintu nga bwe nkomyewo wano mugenda wulira ebintu bino mumanyi ekyokola mukimanyi era agamba atya Kato Ali Masaka ogambye oli Masaka mu City wali wayo kwe tutumbudde oli kubanga uliza Kato Ali kimira ate badlo shirika Mr. Lee ugamba ucha Mr. Lee bitusi uno wanagambye wali sebo nange twendi Mr. Lee Bobby Rush mwana bitusi namwe muli bakabinyo mwana abo bonna betukuba nabo no mpira emunyonyo Mike akayimba akasembayo njayo singi ndo giri wano nnyo kyenjagala nnyo akayimba akasembayo bakayita moto lero Dr. Liza Kamenya kale katulide King Mike moto Dr. Liza Kamenya mbela ngetabuse kuzimba bakayomba alinga wano mukwataganye By the way, question simwinako no problem. Naye munnaye enkuita ogimanyi ekyokunywa ekyo bwekigenda mutama ogenda okwekanganga mwana naye nga mwagaliza birungi byereere simwinako mutawaana ayongera okubulirira eggwanga kati bawulira kulimba ng'olwo n'ebigenda mu maaso ku ssaawa eno bw'omanyira nti abayimbi tuli batume kitegeera ffe tutuusa amaloboozi ku balala kuba kati ebigenda mu ggwanga obiraba bintu byalinnya byeyongera abantu tebabongera misaala so kitegeera so limba olwo lujja mu mbeera eno eriwo kati ssaawa eno ekibadde kisibye King Michael ekibadde kikufuula bize ekibadde kinfuula bize ebintu bya umma n'ebyobufuzi okitegedde birina engeri gye bikudaivatinga ne bikujja ku mulamwa bantu bangi nnyo babadde bambuulira ebintu ebyo naye nga mbitwala ng'ekyokuzannya okitegedde ebyobufuzi byawula mu audiensi okitegedde ate bino ebya umma bibadde byakutambula ddeno eri kwegamba sirina time concentratinga kola music wange era covid yanyamba nnyo nti covid eyo bwe yajja nasobola okutuula mu nnyumba
owulira nempandiika ennyimba abantu ze bagenda okuwulira nensobola okusengeka omuziki gwe ngenda obba wakati ekirowoozo nekijja nekiŋa kati Michael abawagizi bo olina okuddamu obawa endongo kale katandikirawo bulabula 89.2 CBS FM Charlie ne King Michael atugamba yabadde mufudde busy n'ebyobufuzi ebadde bimutwala sipiidi. King Michael nsonyi okubuuza ekibuuzo naye twandiyagadde okumanya otandika otya okuyingira ebyobufuzi? Ebyobufuzi ntandika biyingira ng'era bw'olaba nti byajja nti politics eyingira music nti bampangisa byakuyimba kitegedde olina omuziki ogwakabi politician ajja kupangisa ojja omuyimbire bw'omala omuyimbira ng'okuŋŋaanyiza abantu yajja ababulira ekigambo kyakola ki kyayagala. Yes, so nekigenda nga kikola ki nga kikula kigenda nga kitulya nekituleetera emitawaana gy'amaanyi nnyo abalemerayo netulemerayo luyimbira nga Michael abantu be baali bamanyidde kuba bannabyabufuzi bano be bajja nga tolina luyimba era tebajja kukola kipangisa kati bebanakomerawo price tag ejja kuba ndala either nga nyimba oba nga siyimba naye nga nkomyeyo okuyimbira abantu. Bw'oyogera bwoti omuntu ayinza okusanyuka kuba olwo abawagizi abaali bakwagala nga okyali mu music nga tonasala luddendo naye ate omuntu bw'atuulamu wansi n'atunuulira ayinza okugamba King Michael alabika yejjusa lwaki yagenda mu byobufuzi n'ekirala omuntu ayinza okugamba nti bayinza okuba bamala okukozesa ne bakusuula bamala okukozesa bano ab'ebyobufuzi bamala okukozesa ne bakusuulawo bagamba tebakyakwetaaga naawe kwe kubaddukako n'odda mu ndongo gwekyo kyogera koki ddamu butompulire King Michael bano ab'ebyobufuzi ogambe bajja nga tulina endongo bajja ng'olina kyotunda mu bantu olina amaanyi mu bantu we bajja ne babatwala esayidi gye babatwala eyo gye tumanyi obulungi ne babakozesa bye babakozesa ne babajjamu bye babajjamu ne bakizuula nti mmwe muyinza okuba temukyalina mugaso eri gye bali yama ne babadampinga mukwe kubuluka nti mulina okuvaayo essaawa naye byeyinza okuba nga yendowooza yoba endowooza yaabwe naye nga nze kyexperiensinzeeko era kirabyeko n'information gye mbadde nfuna okuva mu bawagizi n'abantu ebintu bye babadde baŋŋamba ebigambo bye babadde baŋŋamba n'ensebengerera y'omuziki gwange engeri gye gubadde kusebengerera nze neebuusizza ne nga nti nedda abantu baba bakusanga bagamba Michael oba mbyobufuzi otukubira omuziki Michael obadde otya tukuba omuziki Michael n'okuba nti kati mu nsaga zonna ezizzeewo mu bayimbi Michael abaddewo nga ye tebamukuba bucupa naye ng'ayimbira abantu ate ng'ekibaddewo kyakkuba buli muwagizi wa sayidi eri obucupa okitegeera so neŋŋamba nembuuka nga nze Michael ne nga nti abawagizi bakyanjagala okuba omuziki maybe bampadde second chance nina ogikozesa okulaba nti nzireyo ne mbakuba omuziki biri biveewo kubanga era kati olaba nti nazzeemu okuyimba show zibampangisa bapromoters bampangisiza ddala show wabaddewo ekisaawe twakikubye nga kijjudde so njagala kubeera Michael oyo okitegedde nemekuddamu kuba nti ndi one side. Kana akayimba okakuba nga otukulisa covid kiki anti kati ngeri generalist album generalist ennyimba empya ezo ennyingi mbadde sobola kujja kumala gazikuba abantu nga sibabuuzizzaako kitegeera olaba Paulo Kafeero yajjanganaga abakoomulie bali emirimu kitegeera kubuuza abantu babaddeyo batya nga bamubuzeeko bagenda basudde bajjanga ne babuuza abantu nga tannaba na kuyimba na intro nga yakubuuza audience kitegeera so audience yetu ino gyo respect kati nze nazo gikulisa covid mubaddewo mutya mu covid tubadde tubamisinga nga namwe mutumisinga okitegeera nemba wa message naffe kitubaddeko eri okitegeera okwongera okubalaga nti nkomyewo then mbakubira omuziki nga era bwenguleese. Ani ashutiza video bamuyita mota. Ladies and gentlemen, akayimba bakayise mukulika covid. King Michael tukoma tunoonya kawoga tetuduka kafyeyo z'obusajja wansalako nga nzira wakeeyo nebutayo omukyala nenjirekawo sikulimba bwambala abanyanja bala amajana galekawo gwebuza baboya akaseera kali kakashwano kati saawa ya ndongo katusumulule nongo ne bulaya bekolera kati nabo beka nagambye ne yasinke ategeke endongo yasinko yasinko mutegeera mulungi negwe King Michael badde bambita wale wale agamba te yasinke mwana ndebe sibirungi biruwa akole ebyo namba yangu gira yasinke nga tewali ndongo okimanyi nti yasinke video gyolabe enyirira ng'ettabbu egisponsalinga nebaza nnyo mwana anko Yasin webale nnyo kuba nti ombeereddewo nnyo mu bulamu bwange
olina binnyonnyo byonkoledde ate olina binnyonnyo byokyankolera. Anko Yasin weebale nnyo omutima ogwo. Anko Yasin weebalire ddala. Simanyi nebaza nyenyeza kwebazaamu naye nga Katonda yekka nze gwe nkulekedde. Weebale nnyo badde Anko Yasin. Kutumiddeko nkimanyi kwoli Anko Yasin. Agamba ati Yasin K investment. Sebo, enamba yange ngisome oba ndireke. Yasin, enamba yange ogirina bikole. Akono Yasin byonna abimala. Mwana nebaza ne Katonda okuba nti mwana ampa abagagga. Maliko, ne Maliko kakusoke kubuze leero tuve wano nga tukanyiza. Abagagga obayina. Abagagga musajjawo kati. Era ngenda nawe kukonekitinga. Kati wale olaba. Bagagga bange bonna kwe bali kuno bawuliriza. Atekewe embeera. Yampadde Range Rover nampa miliyoni 2 agenda kunkodera n'ebirala bingi ate abantu munaye bo bawoza Range Rover naye waliyo bingi nnyo ate ebisinga ku Range Rover neki so kati ogattako Anko Yasin byankolere byali mu kunkolera kati Anko Yasin ekyama kyaffe ng'obimanyi ogattako Brad White oleeta Basembuga oleete Umar Katongole Otegeera bangi nnyo oleete Sipapa mwana bagagga mwebale nnyo kunjagala kuba sirina kyembawa naye munjagalanga bwendi naye kiva mu kweyisako otegeera nze neeyisa bulungi eri abantu seepanka senyombo otegeera so mwebale nnyo bagagga bange kunjagala ate n'abalala kyabaagala bangi nnyo abagagga bajje Rojaziddongo ali California ate mwana bwe naagwako mwami eri awo otegeera badoni weebali nawo kati wano Michael tubadde tusaba okulula kati oluluno ate luno olulumba lupya baluyita muliyo mutya lumu ku nnyimba empya zengenda okuba nga nfulumya videos nalwo muluwulire era ntusaba okulidde wano omulundi ogusoose okuba nti muluwuliriza bakubira oluyimba bawulire message abange muliyo mutyeyo pesa ngeno tunoga fuba nyokole gundire kakwebaka mulira sento yakuzifuna let's go waliwo omusajja yali yalanga talina yafuba nyokola sente yazifuna ekirungi ky'omusajja teyeerabire gye yaveeyo afiisa wakadde abalabako ne beebuuza nti booso kikola otya yababaga kukola na butalabira gye wava muliyo mutya nekyemukola nekano kakyali kapya Michael enyimba zino nazo ziri ku album tugenda okwogera kuba gyetwogerako kati gyetwogerako kati enyimba ziri 15 kati nina ne collab ne Spice Diane era abantu era bagenda duwulira wano nina n'oluddaka olwebayita nsiika ate abantu balwagadde nnyo olwa reggae kubanga album yange eriko enyimba 2 eza reggae ogambye olwansiika nsiika kayimba nako kalungi nnyo kalina message nungi nnyo era njagala nako abantu bakawulire bamanye nti kati Michael non fijok siri kati muzannyo nakomyo bakuba album bagiyita batya album kugamba ennyimba zikyali nnyingi ennungi tutegedde so tugenda kufuna erinnya eddungi tugituma ennyimba zonna nnungi soke tuwulire nsiika tuwulire Sasane nechibuyaga kunte emambya we malegende baby ndi wakukwagala nenkoko ebike nsika baby nsika njagala nkuwomere nsika nyabo nsika njagala nkuwulire nze nsika baby nsika njagala nkuwomere nsika
njagala nkuwulire. Karege kalungi kano. Kayimba bakayisensika. Bakayisensika. King Micheal. Yeah man. Ulira waddaka omenagamba. Wansula ennanga wanyiga kengere, wansiba oluyina ate nonyiga mmere, ndi mu kidiba kya laavu ndaja nyankere, akamaaso keno kakwata kafuna emmese, abenywa bugito bafa bafonya kimufutya nkamukwano, nkutadde mu kiwato nkuzingemu ekiseso, wanduka bukeeka ate n'osona obukedo. Baby nsika njagala nkuwomere, nze nsika nyabo nsika njagala nkuwulire. Wale wale ako bakayise nsika alinywa bungi bati kayimba kalungi kagenda bwe kati. Wansula ennanga wanyiga kengere, wansiba oluyina ate nonyiga mmere, ndi mu kidiba kya laavu ndaja nyankere, akamaaso keno kakwata kafuna emmese, wambala bumwanyi eno wajjuza ddebe, jangu omulwaso mutikire engule, amaziga bwe gayiika nga minzisa mpeke, kyennina eno kyekikyo bebi ne bonde kaseke. Yao nyimba empyani. Michael naye album ene evumani. Album eno fully yona nange wedde soon egenda kuba out now. Naye kati kyendiko nimukulondamu ennyimba nsooke mbaweyo videos nga nnya empya sikera ngenda mwangwira mukole video afulume naye ndeke nakoze ne Spice akabagenda Bulaya nako kalungi nnyo. Spice Diana manager Roger nkutumiddeko. By the way nensika namukoledde mu 32 records. Ate era ng'era omugagga wange bamuyita Bob, Captain Bob. Musajja wange era nalwera nsika lwagala nnyo nnyo yagambye tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga Michael be back on top as always. Ladies and gentlemen, tukyalinde Michael enyimba muziwulidde mugenda kugezaako okuba nga mutukubira ku masimu maaso awo naye ngezaako okunoonya wano kayimba ka Spice kogambye oba abantu bayinza okukawulirizaamu small time. Ajja kawulira ebintu binyimba nnyingi nnyo empya zengenda okubawa ate era abawagizi bange mbeebaza nnyo okuba nti mubaddewo paka we mbaleetedde omuziki omupya kati siina muzannyo kuba bukubi muziki. Era olaba wonna abatimbye King Micheal jangu ogenda kumanya oyibuliriza empya n'enkadde. Kegano ke ka Spice? Akadde akaawo. Katulabe wano eno. Akaddako wano. Ako. Kale. Ladies and gentlemen, akayimba kano King Micheal featuring Spice yana. Kasooka tukawulire ntuli. Okay. Nabagambye nkuba ani produces oluyimba bawa yagikubye ngoma ya bawa soko kawulire bulungi wulira webale nnyo webalire ddala. Hola.
baabwe n'omalaba bo bakulinze ngamba bagende Bulaya batulimba ng'okufa obufi wano byakusuubizanga genda yatuukeeyo si byakola lwaki abagende Bulaya mwerabira kati Spice omuvula otya Michael okola oluyimba luno Spice mukwano gwange nnyo Spice mutwala nga sister wange ate ne Roger mukwano gwaffe nnyo so tuba tuli awo tubeera tufunirawo new vibe awo manager Roger n'agamba King Michael waliwo kyenjagala mukole ne Spice nali manyi ayagala tukole luyimba lupya n'agamba King Michael njagala mukole oluyimba bagende Bulaya ne Spice Diana nga Roger oba bw'ogambye katukikole era netugende wabbawa netukola naye Spice naye weebale nnyo kuba nti oyaniriza buli muntu mu kiti kyali mu Spice ekintu ekyo kimutadde waggulu nnyo nnyo ekyokuba nti taboola teyeepanka takola ki ne oba oyita kusala malodi nokyamako wa Spice akuwa akatunda kanyoga ne weeyongerayo gy'ogenda so Spice weebale nnyo omutima ogwo ate era oluyimba lutugenda dukola video abantu balulinde ndowooza oluwulidde oluyimba bwe lunyuma ennyo era ngenda kuddamu nduzannya nesenu yagambe Spice ave salaamu ate lwakyaobujjudde eyo abayimbi baloga eyo mbwe eddogo liri eyo manyi omuyimbi atraining buli omu aba ayagala n'abanga gwakola ki naye nga olwokuna leero lwakusatu ndowooza enkya tugenda mu EP ya Spice Diana Star Girl awogondi ku Chubana bwe tugenda okubeera abakulu bonna bagenda kubeerayo nga Spice ate ennyimba ze empya naye alina empya zagenda okwerizinga so ffenna tubeere bambi ka Spice ako tukawagire Katikkiro wa Buganda mugenyi omukulu owekitiibwa Katikkiro banne nga tugenda kunyumirwa kigenda kubeera kikambwe ennyo naye ng'oluyimba olwo abantu lulina history kati kakuwulireko katono oluyimba olwo history waalwo kati nagenda e Bulaaya true story this is a true story nagenda e Bulaaya owulira kuba oluyimba olwo nalukuba ne lukwata nnyo wano kitegeera kati nengenda e Bulaaya nagenda e Bulaaya nenti okuyimba oluyimba olwo nga ngamba bagenda kugamba ate abantu bengenda okujja mu sente ate benalimbine siruteeka ku program naye nga mpulira lwagala muli ate nga endo lwelukuba lwe luliko otegedde kati bwe siruteeka ku program nali mu room ne promota nemuliramu nemugamba naye kiyimba kindi kyabagenda e Bulaaya abantu tebambuwinge nebagamba nti ate lwaki otuyimbako biki kitegeera kati saamanya mbw ate lwe luyimba ate olugenda okusinga okunkolera ssente kitegeera kati tuba tugenda okuyimba it was winter waliwo yali winter kitegeera nga wasiwa muzira kati we tugenda okuyimbira hall waliwo abantu nga bali wabweru basimbye layini basasula bayingira kati ngeri gye gyali winter nze natambulanga ate ali eno kitegeera nenseerera okitegeera ku muzira nga mbuka bwenti nyingire nenseererako katono bwenti faani omu nangamba abagenda e Bulaaya watuyimbyeko naye eyo embeera gye tuyitamu naye ne balwagala nnyo era ne banfuwa sente empitirivu nnyo munda ne batandika balwagala nnyo ne bambuusa nti oluyimba lwonna oluyimbira mu mbeera ki so ne balwagala nti message bagifuna bulungi era ne bakola ki ne banfuwa sente nga mpitirivu so ate kati bwe nduzeemu ne Spice Diana ate kati tugenda tutambula amawanga manyi kuba ndikubya ate ne Star Girl mpulira nga bawe yalukyusiza n'aluza kiringala rumba bawe yalukubye bulungi nnyo n'okusinga luli naye bawe webale nnyo naawe kuba nti wataddemu amaanyi go era abawagizi baffe bwenna abaleeyo kati mumanye nti King Michael Spice Diana video empya egenda kujja bagenda e Bulaaya aya basi tugenda keyongeza kayimba kano naye nga tugenda okeyongeza Michael wagenze n'okona ku nsonga ya Uma siyinza kubuusa maaso nsonga eyo olw'ensonga nti lunaku lwali lwa balaza wiiki eno twali tulina okulonda omukulembeze agenda okubatwala mu maaso bakulembeze abo baali beesimbyeko kwaliko omukyala Cinderella Sanyu yali omukulembezeewo omukyali ku Uma King Isaha Mansuse Manda ye mupyaliko ndowooza ne Lord Bitten buzibu ki obuli mu Uma King Michael obaddeko ku Uma ki ekigenda maaso mu Uma eyo Uma nungi era erina mitawaana kale erina ebirungi erina n'ebibi omanyi Michael omuntu ayogera ensonga ebintu bigenda ttereera Uma erina ebirungi erina n'ebibi naye Uma buli webanga etuuka wegenda okutereerera nga wavaayo ate abagikyankalanya okitegedde Uma buli wevaayo nebanga etuuse wegenda okutereerera kati nga nze nga nkyakola mu Uma nga nkyali mu Uma mwalaba kuba Uma buweereza tebuliiko nti Michael ofuna omusala bwe guti bwofuna ofuna omusala bwe guti naye bwegamba Uma eyo tujagala nnyo
kubanga uma ngendo gigendamu ng'olredde yaliwo kutegeera mu kugitandika eyo uma abantu kyenjagala barespectinge abantu abatandika uma eyo abatandika ekibiina ekyo nti yali Jose Chameleone okitegeera Chameleone nankubira essimu emu musango emunene Chameleone nakubira Kenzo Chameleone nakubira Kasuku twali abantu nga bana batano okitegeera mutuba nti tukola ki twagala okuba Chameleone akijjeeyo TZ ngalabe TZ omuziki gwabwe abayimbi bali wamu bafuna ekibiina kyabwe kitambula bulungi so Chameleone atukubira amasimu twabwe yatukubira amasimu ekiro netugenda tumiitinga natutubuulira nabadde TZ n'abayimbi baayo balina ekibiina kino nakinafe lwaki tutandikawo ekyaffe kitegeera era I respect you Jose Chameleone so netutandika enkeera tugenda okukeera enkeera nga kwegaseeko abantu abalala papa baani okitegeera netuwa ekintu nekikola ki nekivaayo awataali ssente mbu oba tulina ssente bwe ziti twagala tutandika kintu bwe kiti kitegedde so kino tukitandika nga kya mutima gwakwagaliza bayimbi kitegeera era nekibeerawo naye kati ekintu kino engeri gye kigenze nga kikula ekijjamu gavumenti ekijjamu abantu ababbiwa essente okitegeera so abantu abaagala ennyo ssente nekigenda nga kiva ku mulama gwe kyaliko nti kiva kuyamba abayimbi oba waliwo essente oba tewali tugende mu maaso n'ekyokuba nti tuli wamu okitegeera era kati engeri gye kigenze nga kikula nekijjamu ebyo kati olaba nga uma eyo ekyatagala kituufu ssente zijja mu uma ssente abantu ziboogerako manyi tubiwulira eno mu nkubo sente zigezaako okujja sente bazibaweeyo sente zigezaako okujja naye ate abantu abali mu office eyo waggulu ne bagezaako okulaba nti tebatuusa sente mu baana bano abawansi ate nga abaana abawansi be bafunirako sente njagala nkubuulire nti oli ayinza okuva eri n'agamba nti nze nkulira kino nze nkulira abayimbi abalusi b'ebibbo abalusi b'ebitengi naye nga abeesingidde ku bayimbi bokka ab'ebibbo tebaliiwo n'abaakyo kitegeera naye ate bw'atwala abayimbi abo n'abafronting ewantu nti bano betugenda okukola bwetu ne bwekiti sente bwe zimala okuba nti obaafunyeyo kafunya ate bano abaana babeesingiddeko babiudingiddeko okufuna essente ezo aye n'abafuula gundi ekitategeerekeka kitegeera n'abawaako obuswazi so ebintu ebyo bibadde binnuma nnyo umuumu gye njagala bitereere kitegeera ffe nze nganze njagala uma nze era sigenda kutereera nga uma eyo ndaba erimu obunnanfuusi erimu obubbi obuzze eri abantu abalwanyisanga uma okitegedde nga tebajagala ebeerewo naye essaawa eno balaba basembedde ku mwanjo gutyo oluvannyuma lwokuba nti balwanyisiza uma nebalemerawo okitegedde so ensonga ezo zikyali mpanvu naye nga njagala okulonda kutambule bulungi tetwagalamu kubba tetwagalamu kwekubira abayimbi balonde omuyimbi gwe baagala abayimbi balekerawo okugamba mbu uma yabyabufuzi okitegedde temuli politics taliimu mpozi politics w'omuziki nawe omanyi nti politics tabula okitegedde naye era n'abagala okugigika mu politics era tubamanyi era webali okitegedde abagala okyayisa ekibiina kya uma okitegedde so nze njagala uma ebeerewo nga bwe yali bwe tunalaba nga uma egenda the wrong way tujja kuyimirirawo ng'era abagitandika ate mwaddukayo ate twadduka King Michael waddukayo Mirikwesi yaddukayo kuku naye takyayogera tetwadduka Chameleone terasinga Chameleone kwagala uma akubuulire terasinga Michael kwagala uma naye ekyajjayo Chameleone n'agenda mu superstar okitegedde superstar ne association erawo y'amaanyi otegeera ekyajjayo King Michael nakoze dancehall association naye eryawo y'amaanyi tuli like 400 artists aba dancehall era nakati bakyewandiisa wali ku dancehall saloon egaba bw'ogendawo opposite Victoria Hotel weewandiisa oba oli muyimbi wa dancehall okitegedde kubanga nze ngenda kulwanirira aba dancehall oba tosobola bikolera mu uma tosobola okitegedde era ngenda bikola naye nga kati ekibiina kyaffe ekya dancehall kigenda ku affiliatinga n'akakiiko ke banaba balonze kwagala butayagala kubanga association yaffe eri registered bulungi gye emanyikiddwa eri mateeka okitegedde so mbadde sobola kuba dancehall representative ate nga nze nkula ekibiina kya dancehall okitegedde so nensalawo nzira ebbali ekibiina kyange weekiri era bwe nalaba ebitagenda mu maaso uma sijja kuleeta abaana bano wabula okujjawo okukola ebirala ebigenda mu maaso naki ne music uma eno uma inoteera uma eveemu ababbi b'essente uma eveemu abalindirizi olaba oyogedde nti mulimu ababbi b'essente mulimu abaswamirizi uma eyo nze kinnuma nnyo kuba nti baateekawo biliyoni 10 abaana bayimbe ababadde mu covid nga bakola ki abaana babadde mu covid nga baneeshinga babawe kasente babeereko online nga bayimba ku tv walaba bameka ba upcoming nga bayimba biliyoni 10 zakola ki kati basaba biliyoni 3 mu bakole regional studios bitya basooke batulage zino gye zaagenda accountability zaakoma era parliament tetujja kukikkiriza tujja wanika ebipande waliwo abagala oyisawo ebyabwe mwe bali bangi ekitegedde kijja kutereera kijja kutereera kuba weetuli abakitandika olunaku luli kyanga abayimbi mulina eddoboozi limu lujja kukya
lujja kucha ngera abayimbi bwe twakeera etutondawo ekibiina kya UMA kirungi nnyo nti bwe baali bakitandika Kamiliyoni yakubira King Michael n'akubira Kenzo n'akubira Kasuku n'akubira Papa okitegeera era kijja kumala kitereere naye nga abantu babamanya kyatondebwawo nga tekiriiko mbu tulinawo miliyoni 2 tutandise kino kyatandika n'amasimu nga bwolaba essimu yange okitegedde so saagala kuba nti abantu ate bakifuula bizinesi okitegedde bulungi kirimo naye Michael ofunye omukisa n'otuukira ku mukulembeze era nzirwa ne Wakya Wakya baasitusabwe ne bagamba oli Wakya Wakya kandoza kandalire ku Wakya Wakya waki bamugamba Wakya Wakya tula wansi tula nokafulu nawa nene tukazanyamu Bebe Cool bamugamba Wakya Wakya waba Michael stand up anti munaye kakubulire nze mikise gyange simanyi ne baza mama wange otegeera kakubulire nzoli ne banwanyisa atya nyongera kufukabira kusaba Katonda nga kufokasinga ku kyenjagala oli yanzija ku listi okitegedde eyabagenda okuyimba mu campaign oli yansaza ekivulu kya Freedom City mbu NRM esente okitegedde ebyo byonna mizannyo okitegedde abawagizi bange ne babeera disappointed okitegedde nga simanyi okitegedde era nsaba mbeetondera abawagizi bonna abatajja Freedom City olw'ebyagwawo n'abaalimu mwenna mbeebaza okitegedde by the way sha Freedom City yali ya mama wange kuba yayitanda bankonga nyimba nendimuteera waawo so bwamala ebyo okitegeera mu State House erinnya lyange ngenda otuuka wali manyi okitegeera Michael Mugwanya kuliko Ronald Mugwanya okitegeera nga birimu era okola ki nga birimu era erija yalikyusa bo bali eri munda okitegeera era nensaba Katonda okitegeera era ne bajja ne bankima mu bitiibwa ne bantu ne mbasanga nga Wakya Wakya atudde eri munda okitegeera sanga Wakya Wakya atudde eri munda atuuziza akakuukulu okitegedde akagamba nti kakati nze ngenda okwogera oba pulezidenti amanyi nze ndudde naye kati mwe mumbulire okitegedde kati nzanga akakuukulu nze ngamba nti ng'ayogera ng'anyo tetunagenda eri tajja nze kunjogerera okitegedde ngamba tajja kunjogerera Wakya Wakya ye Bebe Cool genda maaso okitegedde kakati bwe ngamba nti Wakya Wakya tajja kunjogerera okitegedde netutandika twala eri genda eri gwe ani akuyingiza okitegedde naye nga already maze kuyingira ndi munda tuba tukyali awo ngamba Wakya Wakya nze tajja kunjogerera akuŋŋanyiza abayungu eyo mbagenda boogerere okitegedde ne batuyita batuyita eri Wakya Wakya agambye ye mukulu yagenda oboogerera okitegedde Katonda yina ngeri gyakolamu mwana ebintu kote Wakya Wakya yali ayagala kunvimbirako wabingo yekabejja kumbe oli president buli omu amumanyi okitegedde era olwagira ati Wakya Wakya abantu boogera wali awanika omukono ati ate by the way bagamba waliwo akagambo ke bagamba mbu aliwo oluvannyuma simanyi akola olubereberye aliwo oluvannyuma bakyogerawe batyo nze natuule wasemba amabega okitegeera Wakya Wakya yatuula wano mu maaso kumpi awo okitegedde kati Wakya Wakya munnanga awanika mbu akole ki ayogere president namugamba Wakya Wakya okitegedde nampita nze nga ndyerera amabega nina bbalamu ne basajja mivule tuli mu lwali tunyumya okitegeera ndokulaba nti Michael kuyise mzee agamba okitegedde Michael nasituka Wakya Wakya bamaze omutuuza wansi okulaga mbu byonna byadda neeragirako eno ebweru byagamba abantu wali president abatwala kyekimu muba baana mubeera iko okitegedde so Wakya Wakya n'aswala batugamba Wakya Wakya bamugamba Wakya Wakya era akagamba bwe bakoogera n'afulumirawo teyalinda mafuta bagenda okuddamu mukubira ngaali kajjansi kutta wadda Kampala so ebyo bibawo ebityo bwe ogezako okulemesa omuntu ng'omunyigiriza ku kisenge bawo Katonda ate wamugulidde akole ki kati mu bonna bonna era nze nakola ki asituka nenjogera ebintu byange okitegedde era ne bampuliriza n'ambuulira ebintu ebiriwo ebigenda mu maaso era sina mutawaana n'ekyo naye Katonda yalaga Wakya Wakya mbugwe weefuula owakabi ennyo waliwo wooswalira n'okka wansi nasanyuka nnyo mwana Wakya Wakya oli musonyiwa mu bulamu bwo Wakya Wakya ensobi ze yakozesa ennyingi n'amaddu g'essente sente eno ogiraba walewale twegayiridde nnyo tokulembezanga ssente mu buli kimu kubanga Wakya Wakya singa ye mugagga asinga nalowooza nako nti Wakya Wakya singa tukola fundraising abayimbi ffenna ne tuyita abawagizi ennambole ne tumukolera kyo nga yiye ssente zonna nga zize nesimanyi nti era amaddu ga ssente gasobola okukola ki kubanga ate era Wakya Wakya agezezaako okuba nti anoonya ssente neeziganye era tuziraba
okitegedde bulungi era ogenda okulaba bakuweereza mu message voice note nga alina giyeewuleeyo alina giba okitegeera so si kyamaanyi nnyo nti wakya wamaanyi nti akaayana kino alina kiri okitegedde so aleke katonda nga ebintu byabikola bitambuleka we birina okutambula naye bw'ataalekera awo maddu ga ssente kati nga bwolaba nti azze mu kuuma olw'okubawulira oyawuliddeyo nti bagenda kuwa abayimbi biliyoni 3 banoonye studio bakole studio za region za Uganda yonna kati yawulira kimutta ng'ate ye kennyini wakya yasaba ssente eza studio ne bagimuwa naye towulirangayo muyimbi nti wakya amuwaddeyo oluyimba omuyimbi omu wa uma nga alina kakiiko yakubira wakya n'amugamba nti njagala kukola video yamusaba $3,000 eza dola ate nga ne proposal ya wakya yali ya kamiliyoni bakuba miliyoni tamanyi following up paperwork kamiliyoni yagamba president mu njagala tukole studio ngeyawo Kofi Olomide kamili kasajja kagezi nnyo kati wakya engeri ye gy'asooba gy'akuba ensoobo n'abiremerako neera alaba tebimumala okitegedde its bad naye katonda gwe yawa gwe ne bw'okola otya tuli ate tukyaliwo. Ladies and gentlemen, tukyali ne King Michael wakya ye Bebe Cool bamugamba wakya siyezaakayo nakyo kyogedde King Michael ojja kunkubya ndeka muganda wange naye kati Michael omukulembeze Uganda ye mumugambako ku bizibu ebiri mu music industry mumugambako bulungi nnyo teri atamugamba twalwanirira nnyo copyright okitegedde nayagala ne mu bayimbi mwerondemu omuntu omu agende TZ asome ayongere okusoma ku bya copyright ng'ali ready okuteekamu ssente okitegedde naye nga bw'omanyira ebyabayimbi tolina gujja kugamba nti gundi genda osome ebya copyright okome wano ovugirize wano olwokola ki naye nga tubimugamba era abimanyi otegeera ffe twagala industry ekole ki eterere kyekyo kyokka. Muganda wange agamba kya BK Promotions webale kuba bawuliriza Next Radio gujjukiza nti osobola osanga interview eno ku YouTube channel yaffe CBS FM UG official ye YouTube channel yaffe genda osangako interview ya King Michael byonna byayogera ogenda kubanga obiraba ate ng'obiwuliriza kayimba bakayisensiika Radio Vibes kanyumidde kano nako empaza ne ziringa nze kubuulira ezinnyumidde olunaku olwaleero kyakabiri baby sika njagala nkuwulire nsika njagala nkuwomere abenywa bugitoba basoma kimufutya nkamukwano nkutadde mu kiwato nkuzingemu ekiseso wanduka bukeeka tanonso n'obukedo ondi mu mwango ondi mu sitapuli ondi mu gearbox ondi mu ingini yeze kurache ziri brokeni chensanga chenkuno love tekeni jaya masuka kuwe blanketi lero tuli basulanga tuli wetuti obudde busasane nekibuyaga kunte emambya bwe malegende babiri wakukwagala nenkoko ebike nsika baby sika njagala nkuwomere nsika nyabosi njagala nkuwulire ze nsika baby nsika wale Yes man. Sika. Aweze King Mike akaiba bakaise sika kachali kapya audio. Amande video zigenda fulme sawa yona. Abagizi ndo bafunye subi. Banga liba dedede nga tukunonya. Banga liba dedede. Tutwala koda ekati. Samulungi tukuyina. Wendi kube ngoma kati. Sawa yakuba ngoma sawa yakuyimbira abantu. Okay. Tusembyayo kaliwa Mike. Tusembyayo kaliwa. Tusembyayo ndoza nalayira. Nalayira. Nyimba nyine tusembyayo nalayira kuba nyimba nyingi nnyo. Iyo nalayira mu kidansoro. Okay. Nkabereza Raga Silver my backup artist jali ye basemulade muko Silver nkutumiddeko nnyo. Tusembye yako. Ba dancer. King Mike in a dance on the chat. I get that. What is? You're a penalty to the video. Sangana yona immediate. Engoma kengi kubye katidi. Jene bonyame. Bale wemba golilo mwenge bamalade batuleri. Waliwe chichuse mucho vola wananyize nnyo enengoma kengi kubyena bemibuwanji nywezeza Wacha. Bono danso mukambwe nyera mamirirako bono buwala wabulira wakapaka atya bulega nnyo
amalako eyakakola mukwaca nnyo malwoyina omubiri n'akabino kanyeenya nnyo bakusanga mu kibala nga basajja oba okulya ensimbi ddala nalayira okucakala nze nelila zange era selumya nalayira ddala nalayira okucakala nze nelila zange era selumya lwaki wanyizizza nzize mazeko nedola nakyusizza mbalabalabalamu nekuba ensawo ng'omusipi nywezezza nendigidadigidadigira nenjagala era nendigidadigidadigira nze nenzibalabalamu nenzikebedakabedakabalawaluti wo kutumide disani wango disan biga nalayira okucakala nze nelila zange era selumya nalayira okulya ensimbi ddala nalayira nze nalayira okucakala nze nelila zange era selumya Ono buwala bwabulira nalayira okulya ensimbi ddala nalayira okucakala nelila zange era selumya lwaki wanyezezza nze mazeko nedola nakyusizza mbalabalabalamu nekuba ensawo ng'omusipi nywezezza nalayira okulya ensimbi ddala nalayira Yes sir. ako bakayise nalayira omanyi tuzze tukuba okuva ku nsiika ziri nga sinaba wamu dansol ate nga dansol is my genre ate akyali mungi ani yakoze dansol muganda wange anti tunyonyola abantu mayipo olwamuyita blessings producer blessings ate era nalukolera wa kamiliyoni nali ngenze nona ku birthday eya kamiliyoni wali eseguku chapuchapu nemugamba ati studio ebeeraawo kati najja ndukuba mu moto nkuba truck mu motoka nga nyimba nanga maiko obadde kiyingira era omuwulira kamiliyoni yabak ng'oluyimba olwo njagala oddemu olwo ogenda kula kamiliyoni ngaga kitegeera bolukuba nolwetegereza ogendako kamiliyoni mwali mu background yanziramu katuli Nane tudigida usagala yona imiridde engoma kenjikubye kati jenekunya omulira ajagala nnyo danso Okay, ladies and gentlemen, ogenda kuyita ku noti nnya emu nnya asatu nnya noti doti satu noti kubeko kyobuuza King Micheal mu dakiika zetu sigazaayo nga sina muta saagala njogereze kaze katwogedde ku bintu bingi nnyo nsonga nyinza tukonyeeko ennyimba nyingi zetukonyeeko waneene ennyimba empya nnyingi nnyo osobola notugamba wali waleenzekano kansiika kanyumidde Wakya oba n'ogamba wale kawakya Micheal kayogeddeko nawo kanyumidde ladies and gentlemen, enamba eri noti nnya emu nnya asatu nnya noti doti satu noti gyogenda okuyitako obuuze ku King Micheal. Tuli nayo olunaku lwaleero atubulire ne ku lugendo lw'ekibiina kyatugambyeko kya dansol. Dancehall music Uganda. Nebaza nnyo abantu mwenna abambeereddewo ebbanga lyonna abawagizi bange mwenna ababaddewo nebaza nnyo baddooni bange abagagga mwenna abanzizizaamu amaanyi okulaba nti bwenziramu n'enkuba engoma kijja kuba kyakabi mwebale nnyo ssente okuteekamu Captain Bob nkwagala nnyo Musia nkwagala nnyo Uncle Yasin nkwagala nnyo
Doni Roni bebale nnyo ebyange. Doni Roni nkwagala nnyo. Asipapa nkwagala nnyo. Umaru Katongole nkwagala nnyo. Mwana badoni mwenna mbagala nnyo. Brian White nawe nkutumiddeko nkwagala nnyo blood wange. Abalala bangi nnyo mwana bagagga mwenna mwebale kunjagala kuba sina kyemba wane munjagalanga bwenyi. Nentubinako manager wange Abani Ratib album yange ebitaddemukko nawe omukono nga gw'amaanyi. Okay. Ladies and gentlemen, King Micheal. Gwe tupadde leero lunaku olwaleero tugenda kumubuuza ku kibuuzo maaso awo. Katulabe. Abantu mwenna. Oyo yogedde ebiraga nti birowooza abantu nti okyusa oli mupya. Yenze Mike abadde ababulira byonna n'omuziki ogwo gwange. Abantu bekakizo ngenda kujjayo abantu mwenna kwegamba album eno ogiraba wale. Eri nti ennyimba zino nga bwe nzifulumizza. Njagala zinnyikire mu bantu. Ngenda okujja okukuba show ng'ennyimba ze mbaleetedde mukola ki? Ekyo olaba concert yange nagitadde next year. Okitegedde guno omwaka gwonna gubeene nga nnyimba zonna abantu nkuba bukubi ntabuti music. Omwaka ogujja mbayite bajje bampagire. Night Radio. Hello. Wanji Sebo. Webale kuuliza Sebo. Kafeero Sebo bampadde sente zo naye simanyi. Nsomere namba yo. Wasoma. 0759 8 50 7 Oh no. Amina nnyo ssebo. Amina. Nena muwa Michael wano yanamanya byanamwoca. Ogambye yani wale. No. Omwami Rogers Dungu. Ulole sani? Rogers Dungu. Ali Ruda. Ali California. Roger. Abakaga munne bo baba okuyamba abantu. Tasobola kuba muntu okuba nanga abanyamba bayamba. Kapero bye. Okay, tuwe mukisomulala sembayo ndoza. Naitweje. Twanyise. Wewe bali kusima sema. Uyo yogera naye. Wanji tata. Wewe bali kusima sebo. Esebo. Kiri Ruda watata. Kitegeeza kiri kumpi n'ono mwami wagambye oli omwami. Eseera mbalo na dimayinja. Tabula soke. Mpenja. Manyiyo sebo. Ne mubulu eyo yonna manyiyo. Esebo. Oluve gombodda kiriri. Waliyo ekipande kyange eyo nali ngenda yimbayo naye covid najja ne batustopinga naye ngenda kudda mu program eyo sebo ngenda kuyitayo yonna sebo. Amina nnyo musi Joseph sebo. Amina we bali sebo. Kale ndowooza gambeero mu kisasa embali yasinya. Hello. Wanji sebo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi wano. Sebo. Leo gambo otya sebo. Sebo. Uyo yogera naye uyo. Oba aligejja ddi. Sebo. Luka yawo nabadde twabadde Luda weeri waswaba kasumba. Baite mu kigangayizi nabadde mu kigangayizi waswaba kasumba neera we nazze bwenti nga mpita omwo neŋŋamba nti Lukaya wano nina okukubawo show era abapromota mwenna ndowooza muwulidde abaawo Lukaya Masaka Kinoni ngenda kujja ssebo eyo yonna ngenda kutuuka taata ngenda kujja ssebo omuziki omupya gwogwo weeguli
Amina nnyo ssebo. Abantu beerukayo awo mumpa nnyo ku nkoko awo n'endyako. Amina nnyo ne kagonja kammwe kawooma nnyo. N'engege njigula nnyo ng'ate nva kunnyuka eyo n'engireeta mu maaso awo ng'eyitamu empewo. Kirungi nnyo. Amina nnyo nja kujja ssebo. Okay. Amina. Okay, ladies and gentlemen, mwebale kwawuliza balungi nze muzikirize King Michael mwerekereze ndozo bugambo obusembayo King Michael yababuza bafa balungi naye waliyo omwami bamuyita Jovan Chinji oli UK oli USA agambye MC wale wow I really appreciate King Michael. Thank you so King much. Michael akuze nnyo mu music, now he feels and sounds ready. One love muganda wange webale nnyo program Nsika is a massive tune. Amina naye abawagizi mmwe omanyi munnayo tuba tukola ate no muyimbi naye Jovan Chinji bakwanda ozaali mitala w'amayanja eyo ensisi gimanyi bulungi. Jovan oli London oli USA ali abroad. Mwebale nnyo abawagizi baffe mwenna abawagizi ba King Michael. Omanyi ennyimba zino tuzikola tetumanyi bwe tugenda kuziratinga kuba abawuliriza abawuliriza bebakola ki beba-rating ennyimba naye mu nnyimba empya ze naakata Nsika tutoloseeko nnyo kubanga era abadde ku demand nga performing nga tannaba kuba ready naye ng'abantu bamubanja ku ssimu wawonna twesiika naye yamaze genda ku YouTube channel yange. Bw'ogenda ku YouTube n'onyiga Nsika King Mike ajja kugirawo omuwulire bulungi lyrics kweziri olaba empandiika y'ennyimba ezo. Kyakabi nnyo mwebale nnyo nkomyewo kuba muziki kati wali muzannyo abantu b'e Masaka eyo mwenna abantu b'e Jjinja abantu b'e Ntebe abantu b'e Mukono abantu b'e Luweero gye ngenda okuziikibwa by the way ntubiddeko taata wange oli muli annaka Zaake bamuyita Zaake ali awo Luweero Nakiju tumiddeko nnyo dadi nentumirako mami wange ali awo ku siteera we najja nankumbye ali mu kumpuliriza nentumirako mikwano gyange mwenna Raga Silver ntumiddeko nentumirako bensamba nabo omupiira emunyonyo bensamba nabo omupiira omunyonyo FC mwenna mbatumiddeko nnyo Shidi Style n'abalala bangi nnyo mwenna mbaagala nnyo naye nga kyensinza okwebaza kuba nti ondeese wano okuyirizinga ennyimba zange kibadde kyamaanyi nnyo abantu abadde bagamba Michael tolina muziki ba promoters ennyimba muziwulidde abantu mwenna buli omulaba King Michael mumanye nti alina empya mujje mumulabe. Okay, tuyanza Amina nnyo. Webale kujja. Nawe webale kuuma budde bana. Amina nnyo. Tukwagaliza mikisa myere. Nentumira era nyongera nentumira abagagga waliwo abatayagala boogera manyi naye mpulira bansi naye mwenna mbatumiddeko esinkendo za kati osobola okwebaka Roni kati osobola okwebaka asini mugambe gwe lwaki tompenda namba yoyo ate gongambya Giovanni aganda li USA. Giovanni no sebo ngenda kusalako Giovanni Kiyingi. Sebo wali nkwegayiridde nnyo. Nteeka ku contact omukulu omunkwase Giovanni ajja kutegeera ebigenda mu maaso. Amina. Mwebale nnyo abawuliriza bamita King Michael Wakabi. I'm back in a music fraternity like never before. You don't know. You know like me? Rest in peace. Yeah. Atanjagala. Rest in peace. Wazise. Kale. So ne banyabo agamba atya mugana ge DJ Jemo Kasenge agamba atya Giovanni Kiyingi yo no gwendo bilako 88.8 CBS FM.